Alright, Open Mic Media nkwanirizaako atugoberera amanya nedobozi lito emanga bulijjo. It's your show, fantastic show. Mutunyumiza ebintu ebitambudde mu ggwanga amuno gabana amagezi agenjawulo on how we can move on with life. Onako lwaleero ndina omulongo kato okuva wali ku kanisa y'Ekajjansi Town Church. Era nga for a very long time wadenga ngamba nti nyina ebintu byenjagala okugamba abantu ne mugamba platform weri ojja kujja tunyumyemukko tusobole okubuulira abantu ebintu ebitambula mu ggwanga muno n'okubuulirira n'okwongera okumanya. Mukulu kato omulongo abamukulu nkwanirizaako ekyomulongo kimmala omulongo kato so nange nesimye okusanga. Amina sebo. Njagala twandike where we kwitambudde maaso mu ggwanga. Waliwo ebitambudde mu ggwanga ebintu ebyenjawulo. Yes, naye nga before soka wenjulira atulaba emirimu gy'okola gy'obeera ne mama bano mutumireko oba n'abali abatumireko abali abalala. Abandaba nsanyusa okubalaba. Sebo. Gwe mulundi gwange ogusoose okujjako mu kifo kino nyera kwebaza Emono okukkiriza nange nankyaza ensonga ezimu. Tulina bingi ebyokutunulako ebikwata ku ggwanga lyaffe, ebyobufuzi, ebyeddiini, ebyomukwano, ebyenfuna, ebyabayimbi. Wonna woogwa tujja kusangayo tukutuukeko. So teweeraliikirira tuwa obudde tugenda kukwata ku buli nsonga ya buli muntu kubanga tulina kayiya twetegese nnyo tutegekedde ddala tusaba mutuwulirize mutulayikinge subscribe byonna tutambulire wamu ofuna ekikunyumidde kigabaneko n'omulala ate nga mu comment section oteekemu ngenze nekutula nenzijukira nti oli muwagizi wa Arsenal. Nze ndi wa Manchester tolo Arsenal buli omanyi oli wa Arsenal ndi wa Manchester era bale tatu kukukudaalira nti sebo ewe ekikopo mukyakiriko oba fe tuli baako tuva waawo nenga muwagizi wa mpira ndi musajja mufumbo ndi mu mwaka gwange ogwokutaano mu bufumbo kito kikwasizza maanyi ngenda kuyogerako ekisanja kristi omuntu abeereko kyayimanyako agaagala n'atagaagala agalinako endowooza emunyiiza agakyankalanya naye tujja kwogera kutya because emyaka 5 mu bufumbo si kintu kitono. Yes, 5 years mbuli mu bufumbo kintu kinene ebantandikwa olugendo eri abafiira myaka 2 amaka mazibu ne muhane munu gasobola okufiiramu amaka gasobola okutandika ne kuba wanyi galinga lubuto watu wanaluzaala nga omwana omulabako wali olubuto lusobola okuva mu mwezi gumu kituufu mu 2 n'okumusanvu omwana asobola okugaana ne ku 8 ng'oli kumpi mufulumya. So awo nyino njagala tutandikire. Waliwo video etambudde ku internet y'abaana basomero abaana baade babuwala nga bakoze challenge wati boyfriend challenge. Video bagirabyeko eyo nagirabyeko sebo. Kinkoze bulungi nnyo. Abaana abo batrendinze era internet eba criticize oba eba judginze yo nga bwe yagala. Njatukonde ku magezi golowooza lwaki ensangi zino kankose ekyayogedwa ku internet ekyayogeddwa lwaki ensangi zino abaana ab'obuwala oba abaana abato bonooneka sijja abawala bokka n'abalenzi batwaliramu bonooneka ku myaka emito mu class nga senior 2 senior 3 ne mu senior 1 osanga omwana sebonga ebintu bireeri abitegeera bulungi wadde nga wano ku face oba myaka alabikanga akyali omwana omuto. Abaana abato sibe babasoose okulabika mu butambi sebo kati abalabese mu butambi bakiikira abangi betutalaba. Okay, nze nali nkyasoma myaka giringa 15 emabega ndayika nalinga bali balabala musajja kalina emyaka zijjukira twasomanga n'abaana mu class abaana ne bajja 10 mwaga 15 jjukira omwana wa senior twabira mu mwaka ku myaka 13 14 15 naye nga mu buli taamu ng'etandika bakebera embuto naye gasobola okujja mu 15 mu taamu ng'etandika nga bali lubuto senior 1 senior 2 kakati bano just byakungulu bya social media naye abaana balenje bali ababonaabona kisono banga just yade content kati eyo content bamukoze n'ekyamazima bo tebategedde ffe kyebatuwadde kulaba. Okay, kubanga buli muntu ayina endowooza gy'alowooza gamba bwana buli active obwana bulungi obwo busiza obuto mu baana bannaabwe abalala. Kakati ekifaananyi ekyo nze engeri gyekyebulabamu tindabanga waliwo obunafu wakati wa eyakutte video
yes bazadde b'abaana so bw'obeera wakunenya osokera ko yakutte video te video n'agiweereza Yes. ye teyategedde kulwadde n'akabonero k'essomero kabaddeko ya kituufu nga bambadde ekifaananyi ky'essomero bakyonoonye ekifaananyi ky'abazadde b'abaana abo gye basibuka kwegamba yasse yongedde okulaga nti abaana abo bebakola byangu bya bulijjo kwegamba ensi ina gye tutwala ng'ebintu ebibi bifuuka ate ebyangu nnyo okukola ng'oli ekirawa ng'ekya bulijjo nnyo ng'agamba nze obeera nga kyangu nnyo ngende nkola ebyange yes kwagati guno omulembe gwe tuliko abantu bakola bibayisaawo bakola bibanyumira kati abantu okuvayo okukola ekituufu kati gwabwe omukyamu okukola ekituufu okay ndowooza waliwo kembadde njawulo nga tukanyeemukko ku nsonga y'abaana abo nga tunaagivaako gw'olowooza kino kye baakoze kiina engeri gyekyafekitingamu abaana abalala abalaba vidiyo ezo era nekiri n'ekizibu kirala kiina engeri kisibula amaaso g'abazadde omuzadde yalaba vidiyo eyo gw'olowooza kimuyamba okuzibuka amaaso okulaba ki ng'omuzadde as a parent kakati ekibuzo kinene naye ekisooka nange ndi muzadde yalabye nsebo nina omwana nange ndi omu ku bazadde yagadde sabulanze ekyo si nsonga nange very soon nja kufuna naye ekyo ngamba kubanga emyaka gyo ngimanyi sikusanga mu relationship eri serious nedda eri serious sibako naye kusagasanga ojingo byemu soka weetereze kale sebo kakati ensonga eyo okugyogerako nti abaana bano nze ekifaananyi mwe nabalabidde balaze nga bakola ebintu ebiringa ebyamagezi naye nga bya busiru how because nyinza obeera kusaidia abaana nze kubanga kati olaba kituufu osobola okwera kusaidia abaana ekyo ekigambo kyewedda kye bakozesa once your boyfriend said tewerabira okula piro kakati ninako omuvubuka yali mukwano gwange yali akwana nnyo obwana bw'essomero naye kati lumu twali tunyumyanyumyawo tuli awo ng'emirimu by'emiru biwe tusaagasaagamuko n'aganza owange ogenda okwegatta naye genda ne piiru mu ngalo yes true kakati ekyo nawo tewaliwo nnyo smartphone yakiikirira bangi kakati bano abaana balaba balina abantu bannawe bakiikiridde ababonaabona kwegamba sex ono bina byabadde bikwata ku sex true byetololera awo era ompa ddi sigenda kubyo naye kagamba mu buto bwabwe ekifaananyi kye batusiigidde nti tulina ebyokukola bingi bazadde bwe balina ebyokukola waliwo paati abazadde gye batazanye bulungi gaapu eyo eri gaapu wakati w'abazadde n'abaana bakubaffe ebigambo ebyo naye nakifulumya nina emyaka nga 28 eyo kigambo ki sijja kiddamu tewalwawo nalwawo naye nga bwekyo kirina ekiseera kyakyo true anyway atuba twayanza netugoberera open mic media lito emanga bulijjo nagamba nti program ebeerawo buli kaseera okutuusaako ebitambudde mu ggwanga wamu n'ebyo ebiyinza okugasanga okwekulaakulanya obulamu bwa bulijjo ebyenjigiriza ebyensoma n'ebyo osobola okulowoozaako what we call a personal lifestyle so olunaku olwaleero tugenda kwogera ku relationships yes ensonga kitandise n'emboozi eyo tugende ku what we call relationships nti omuntu ng'atuuse okuyingira mu relationship leka asooka amanye relationship kyeki obuvunaanyizibwa bwe biki balina okukonsideringa mu muntu munne nga tanaba kumutuukirira ne biki balina osuubira mu relationship gyagendamu because most people bayinga relationships nga basuubirayo it's all about okweya ekigambo ekyo kisaagala kuyisaawo okwegatta ate nno wadde ngambye nti ebimusooke naye so awo nyini we tuli mulongo twagala tumanye omuntu ayingira relationships oba relationship ziba nyingi ate tuyingiremu but you can have it so sobade nyingi we naye Zahara ne Joani ne Juliana tujja byogerako so twagala tumanye omuntu ayingira relationship biki byalina okukonsideringa nga tanaba kulonda muntu gwayingira naye mu kintu ekyo kagamba ekibuuzo kyandibadde nti nga tonnalonda yes nga tonaba kugamba nti nonze kuba kulonda oba nga tonaba kusalawo
kulonda sikala sebo tukwata side kibawala abalenzi zombi because kati kuliko omuwala alaba kuliko n'omuvubuka alaba bonna baagala okuyambibwa so tuke side y'abalenzi tuzeeko y'abawala ekisooka Katonda yatutondanga basajja ffe tusalawo femitwe yes femitwe yesebo kubanga mu leberebere Bible ino etuga nti omuntu kyavaana aba analekanga kitaawe ne nnyina neegatta ne mukazi we ne bafuuka omuntu ono ye musajja neegattana nani ne mukyala we anabeeranga omuntu atya omu kakati fe abasajja Katonda yatuwa omukisa okubeera abasajja yatuwa ekitiibwa nga kimala oba olina ssente oba wasoma oba tewasoma oba oli kwegamba oba oli ekintu kyonna oba toli omukisa gwe yasoboka okukuwa gwe okubeera omusajja ogwo omukisa nambali moja kakati mu kubeera nagwo oluusi tugugayaalirira oluusi ne tugugaya tutya nti otamanya kye twagala bintu bingi ebituyitako naye nga ffe bennyini nnyini ensi ffe tugizizizza emabega kati mu nsonga y'omukwano ekisookera ddala omusajja kantandika n'abasajja kuba abasajja ffe tusalawo femitwe entandikwa osooka kweweewa n'ogamba nze nnyimiridde ntya nga kato waabwe neweepikira weepisa otya ekisooka emyaka gyo omuntu gw'ogenda okutwala gy'abeera gy'ava eggwanga lye obuyigirize lindako sokoddemu omenya ebintu otulabe omuntu gw'oyagala okutwala eggwanga ly'oyagala emyaka gye obuyigirize bwe omulimu gwakola n'eddiini byonna bikulu njogeddeko bitabu byonna n'ebirala bingi consideringa naye ekisinga obukulu ekisinga okujja mu bwongo bwaffe kwe kulonda oyo akusaanira ekisooka ekikulembera byonna omuntu nga mulungi beauty kisookerwako busumuluzo tekimala byonna nga wonaga nti ngenda kugula mashoni eno wanayingira ebitabo bisanga eyo kwegamba beauty kyekino osooka nti nawe oba oli proud nti nyina omukazi omulungi saidi y'abasajja tugende maaso kakati beauty eno nange nali nkemebwako lwa beauty siyinza kwogera ku beauty ya muntu nga seeyogeddeeko kuba nange nalonda yes tumutumireko oyagala okumanya bwe nalonda tumutumireko waba gyali sigenda sooka mutumira naye okulonda kuno si kwangu prosesi y'okulonda ekisooka gw'ogenda okulonda naye bw'omala omulonda naye alina okukulonda lindako gw'olina sooka mmala mulonda n'omwagazisa okukulonda olina okuteekawo embeera ey'okukulonda naye mu mbeera gy'oteekawo manya nti toli wekka amulabe mu bulungi bwe mpulira omulabye n'essaamu omulabye n'eddaani omulabye muli bangi muli munaana muna mutunulidde omuntu atya omu ne munna alina okulondako omuntu atya omu kati aweweera akavuyo kati osobola okulonda omuntu n'atakulonda si kibi siteeka nti omuntu gw'ogenda omulabe agenda kukkiriza ekyo tekinawe kyawandiikibwa waliyo okugaanibwa kubanga tomusanze nti bamukukumye eyo bamukuterekedde siteeka nti mukulu Emma waanagira atwala kiwedde naye nga mu byonna omuntu gwe tugenda okwogerako naye wano olwaleero ye muntu gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna titugenda kwogera kubayita marriage partner saagala twogereko ono nti munnange onzija muddi abo nedda siwe tugenda okikola abo engeri nnyingi ez'okubafuna n'engeri gy'okufuna omuntu gw'ogenda okubeera naye biralamu birimu okwerekereza kungi birimu okuteekamu art birimu okuteekamu obudde kati tuddeyo mabega ku kyewaŋŋambye olondo tekisooka olondo process tubeera n'abantu abatwetooloola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ku kyaki gye tuli emmere mu katale gye tukolera kwegamba buli muntu abakwetoolodde buli omu alina engeri gy'oyinza omulonda bw'onaakwana atunda amanda si bw'onaakwana akawuntanti si bw'onaakwana omusomesa ekisooka n'enkwana zirimu ebika styles buli omu kiti kye mwagwa n'ennumba y'ennumba ey'enjawulo
kati wona akwana omusawo byawukana nnyo n'okwana omusuubuzi batya awo njagala tukkanye kuliko omuvubuka yagala oyiga okwana ekisooka timing yesebo engeri ki kati kanzireyo ku byange oyinza okujja ekyokuyiga nze mudi muyiribi by the ndi musajja mukozi tukola enzigi ez'enjawulo compound ze muli ebimuli pavers n'ebirala kati nze mulimu gwange gwa kuyiriba kunoonya mirimu genda fulumya ogenda okolima noko si kuyiriba si kuyiriba olina omulimu ogwetengeredde nti nkola mu kino nkola landscaping kakati Emma esebo bagambe ate omuyiribi alaitibwa advice ku byobufumbo kanegerezeeko nze esebo nabeerako mu relationships biri zenzijukira nti zaali active serious ones naye nalina specific tribe gyenjagala nali njagala muganda you were specific wanti njagala mukyala oba olabika bulungi otya oba bugwasinga figa esinga bukubeera obulungi n'okubeera muki muganda nasooka nengendako mu kika kyali kyakyoba kyali kyange nekigaana nengendako mu kyenjovu nekigaana nengendako mu kinte nekigaana nenfuna ekyekkobe kyekyanzikiriza naye nga kyenali njagala muki mukyala muganda ategedde ennonozo naye mukyo mu kulonda wano ina ebintu bingi bye nayiga ennaku zino tulina obuzibu tusanze nti abavubuka bangi balonda abantu naddala ffe abasajja kati abasajja kitunyigamu kwe kulonda omuntu n'atakulonda otutuuka ku ddaala ne mutuuka n'ogukyala ewassenga nga tannasalawo nina cases nnyingi ze mmanyi emabega eyo nga abavubuka bangi bamaze okugenda ewassenga omwana agamba nedda mbadde siri mwetegefu naye ngaolamu yes nga mukozeeko ebitandikirwako mugenzi wassenga gamba mulaze ne bakyaliibo kati nno leka nkubire wali ekyakyenda abavubuka ennaku zino kyebakola obyenda byebakola nti proposal yes bakola proposal lwaki nga mproposingira omuntu wange mulimu ebintu etukoppi peramu n'amannya ebintu ebyo babiseera busezi relationships proposal bwetuma embalanga 15 zendabyeko ezibadde successful zibadde nga 8 seriously yes kakati proposal onaku zino okwana omuntu nga olinga oliyangamba nti baby showers obanga ali mu kugira omwana kiri nomo enaku zino kya bulijjo kakati tekiba nomo mwayi waki tekiba nomo tikisooka mubadde mutambula mu relationship yamwe nga mwemanyi bulungi kati lwako ebintu byemukanya tukwata lino kwajjukira mu relationships kuba kwesuubiza ngenda kukolera kino ngenda kuzimbira Dubai ngenda kutwalako mu America abamu ne beerimbira kuba kwerimba nedda naye olimba nedda okulimba tekikirizibwa omuntu ogenda okubeera naye n'osuubiza n'otatuukiriza tewali nsonga lwaki omulimba kale nole mutuukiriza tudde mabega ku ntandikwa ontutte wala kakati nze nange lumu nabeerako ku bunkenke olunaku lwe nalaba owange mpozi oli mu advent yesebo nange ndi mu advent sewo camp meeting ozimanyi zimanyi bulungi kakati mu camp meeting emu mwenalabira munnange bino ngenda kubyogera ne bijja kuwa ekyokuyiga yeah you can pick a lesson from them kakati bwe mulaba nefuna ekirowoozo nekiteeka mu mutwe omuntu ono embeera gye mulabemu ngenda gimufuna nti waliwo engeri nnyingi ey'okumuwa approachinga musaba ennamba y'essimu kuba kati guno omulembe gw'amasimu ene nga tegujja kuggwa nga mwerumbidde nenfuna kyali wange gampa ennamba ye y'essimu kuba nali nkimanyi bayimba naye muyimbi mukwaye bwe nfuna ennamba eyo nentandikira bulowoozi naye bwe tuba tuyingira relationships kuba kugezaako nga bwe nagambye nti otandika olugendo atumanyi lunaggwe naye nga kyoyagala okyagala nnyo nga tokimanyi ng'okimanyi naye nga toli sure nti gwe nnumbye agenda kusalawo bw'ati tomanyi kusalawo kwe era ssebo gwe oli muto wange bw'ogezangako okulumba kitwale nti oli muntu asobola okugaana toli malayika toli wanjawulo ku bantu abalala tekagamba nti omuntu ono nemuteeka mu ssente zange nnyingi neekola bino teri kyosobola kukola kintengula muntu omuntu mu birowoozo naye atuuka n'agamba omusajja ono ali consistent salewo ffenna bwe tuba nze kyakwana
naye omuntu yenna bwe baba gwe wakkuta mu njogera ennyangu kati akatale nakeesonyiwa nakabalekera mu lwanagane nako esebo naye nga tuddayo mu biri ebyo nabagambye nti bwe tuba tugezaako okulonda londa eggwanga eggwanga eryo gye n'emigaso gy'okulonda eggwanga lyo mubako ebintu byemukkanya ng'emboozi zigatta ebyolumbe ono anko wange kuba nga jjukira wala kati nga ffe wano mu Buganda kojja wabeera kojja mama wabeera mamawo kituufu nti for example olwo gyotanagenda mu saidi ya mamawo kakati n'obuwangwa buno buyambako kati bweleeta obuwangwa obulala onajja kugamba tibalina omukolo egindi nga tojja gutegeera ggwanga lyabwe ate nagana amawanga tegatulina kumpi ebiziweebaako ng'omuntu amujja koboko bwebanga tolina nfuna nnyingi oyinza okulemera okugenda so gwe kyogezako manya nti eggwanga kintu kikulu nnyo mu kulonda omuntu omubeezi oba because tuna n'abawasa mu mawanga ag'enjawulo na Uganda nempasa obuna Kenya kakati gwe nenyinde n'ennyonyi ogenda omukima kakati ebintu ebimu tubyogerako nga si kyekisembayo naye kibeera ku bikulu nti bw'oba onaatuuka eyo mu maaso kijja kubeera nsonga lwaki bwakisalawo bwoti wala lwaki tokisalawo bwoti okugeza waliwo famire emu gye neegomba naye tekuwaliriza noga nti gwe oli mutuufu okulonda eggwanga eryo famire eyo ya his excellency the president naye obuzibu bw'amawanga sikutegedde okay tugende maaso nkutegedde kati ndabika ntegedde kyogezako yes tugende maaso bonna ngenda bogera kwa minuti yes kati okugeza because Uganda yatuuka munnange bogera his excellency abantu batabeka emitwe tubona tugenda bogerako tutandikira ku president Museveni yes president Museveni wotunulya amakage nabo galina ebigasomooza tebatandikira we bali ndoza buli maka era nga begali naye olaba embeere gye batandikiramu n'agenda mu nsiko n'akola ki gasigala nga wegali bwe badda negakola ki era ogenda okola nga galandika kakati amaka gatandikira mu kantu akatini amaka amala gensinga okwenyumirizaamu gakyagulanyi mabanga galaga abiri ganje olwebuuza babbi yalaba kimwani mwoli mu Bobby kati lumu najja nfollowinga stories zaabwe ngoge bakuyimba kuna kwa kite konkwata konyo kwa ite yali kyali wange naye ngeje bakwatamu amaka gabwe okuva eri kati ekifaananyi kya Bobby kireke kusindikiza okugenda emange okukima muntu gwe tojja kubeera Bobby ye Bobby alina ekyenjawulo Bobby kye yala mwani mwoli kakati bwe ndeeta ekirakurako ky'eggwanga nti waliwo ne uniqueness endala zitula mu bantu nga kisukka ku ggwanga nogamba naye omuntu ono nti wadde nga twawula kino nekiri tujja kukkaeyo yes kakati ekintu ekirala todde ku kyeddiini eddiini eno ebiseera ebisinga tukisaako nnyo maaso kuba olabye omuntu nga mulungi kubanga ffenna twagala beauty overrides obulungi bubika ebisigadde kakati eddiini eno lwaki tugikonsideringako ekisooka kati amadiini amagamu waliwo bigakkiriza nga bikwatagana nga tebikwatagana abalokole balina byebakkiriza abakatoliki batakkiriza balokole banywa mwenge abakatoliki bakola ki bagunywa kakati tojja kujja ng'ovumirira omwenga omwami w'ekitege omusiraamu talya kamutaka kali ate nga eri abakalya yes kakati ebintu ebyo wano bita batabulira omwana azaalibwa omukyala musiraamu ayagala omwana bamutayirire kagga oli mukatuliki ogamba kakati ebintu ebyo bireeta obutabanguko mu maaso oyinza okiyisaako amaaso naye kyonna ky'oyisaako amaaso gy'ogenda mu maaso eyo kirina okudda kiteekwa okudda kakati tulekeko wala either okigumiikirize oba kireetera okuyombagana anti kuyinza okuba nga si kuyomba kyokka okugeza kati nze mukyala wange nangamba tengenda sula mu overnight nze nsigala ewaka kiyinza okuntabulamu kinyonyo overnight tugenda babiri kubanga kati labayo
nze buli Friday wabere overnight sigiza mu mwaka mulamu limu overnight atano meka mu bbiri kati labayo nti nange nkola ennaku nange mbera safari kati ate ku Friday nange lwenkomawo ekyatenye ngende ku church kati toliwa atenye nze nkutte ku church ndate ku Sunday gugenda ku church ndala ibintu ebyo feeling small ne obera mu society ya church kwa kati bitubeera mu church baganye situra omwami n'omukyala Emma ogenda ne balabisaamu buli kasewe nabeera onyonyo anti munange omuntu gwe nakkiriza ate kati yali wali so religion eddiini kintu kikulu nnyo nga tonnalonda tuli mu process tulonda yo kitala eky'emyaka age emyaka gino oluusi tutera okugisaako amaaso ne tutunulira beauty ne tutunulira enfuna y'omuntu afuna atya kubanga waliwo ebintu emyaka si kikulu age is just a number age just a number olukina naagenda n'owasatu ne babalansinga osanga wano mu kampasa kwa myaka 25 nga alina essira kiri myaka 7 nige babeerawo kimwa buli kyayagala anti kati era bitwa Emma letwa tuyingira ensonga zino tulina okwawula ebintu byoyagala ne gwoyagala ompozi gamba nti tulina okwawula gwe byoyagala n'ebituufu nedda waliwo ebintu byoyagala gwoyagala byoyagala ne gwoyagala byawukana bitya because oyinza obuzabuza awuliriza kati bayo omuntu gwoyagala neba mugenda kunywa bugi butali mu sukaali oba comfortable ne bw'obanga olina ebintu byeyagala mu muntu nga tabirina nga ebintu byeyagala kyova abantu abasinga amaka bwavu we bujja oluusi bugakuba nti eyagala bintu teyagala muntu abantu abo babeera n'ebizibu byabwe abantu abo bakulu kizibu okusanga nga talina family kituufu era osanga oboze kulabirira baana kakati bw'aba alinayo family kati aluusi ajja gwe omaleko stress ye amakendo gamukyankalanya biki kati nakupangisiza apartment nobeeramu ng'ajja weekend n'akulaba sente ku account n'akuteerako tolina nnaku omanyi omuganda agamba nti akusigula takugula awo mu ngero akusigula takola ki takugula kati ekyemyaka kati Emma tubeere serious oba twogera ku myaka egy'okufumbiragana tuva ku byano ya sugar daddy nagambye embuzi tugenda okwogerako y'amaka gennyini oli sugar daddy ne sugar baby kakati ensonga eno gyetwagala okwogerako nti emyaka nga weteekateeka manya pata nawe emyaka gyalina bonna agimanya balemu emyaka 10 bwanaafaanana kati gwe Emma ina emyaka emeka tusamalayizinga obudde bugenda tukwata tusamalayizinga anti kati nkutataganyiza tuli kugonoolonda ekyemyaka nga nkiwumbawumba nti olina okutunuulira Emma omwana gwe wasoma naye emyaka 25 bwafaanana right now saawa zino genda okyekinge omuwala osinzire okulaba oba naamulonda mutuwase siyinza aba yandekadde aba yankaddiwako emyaka givuddewo so mu kyonna omusajja olina obba ng'osinga omukazi emyaka ekitono nnyo myaka 5 yentandikwa ate ekingi ennyo tekiriiko limiti ekingi gino gibanga 9-10 naye ate tegiba kinasuuka 10 naye ekyemyaka tuleke gifuula nsonga tugende ku nsonga mulimu abantu abasanyufu n'emyaka nebalonda ne bannamukadde be mukolo omusanga eyo nga mumativu nga era kinnamukadde era naye nga kiryoke ku mulala yesebo naye ffe tukuwa gwe neweeronderako n'ogamba wange kino nze ku 5 bino bamenye ntwalako 3 mbikkiriza okkiriza ku kiwana ngamba oli n'agamba nti balobedde ensonga 5 naye kunze nga Emma 3 ze zinkolera amakulu 2 so omulabi tumulekera choice kati ekisembayo nti bw'oba olonda muntu lowooza ku kosi gye yakola n'emirimu gy'akola omulimu gw'omuntu emirimu egimu oluusi gitupaalula gukola transfer ne gukujja Kalamoja ne gukutwala eggulu ne gukujja eggulu ne gukutwala ekabaale kati bw'obanga musajja gwa agenda okulonda fuba okulaba nga omuntu gw'olonda agenda kubeera uwo nga si wakutambuza oba muteekerewo enteekerateekere munywerezaawo naye waba agenda kukola mirimu gy'akola gyakutambula bijja batataganyaamu byebyo wamanga teri nsonga ndala giswaga nti omuntu ng'atuuse tulina bingi ebyokugerako naye ndowooza for the concern of time
katwe setting tugenda kudda mu show okubiri twogere ku biki ebiwangaaza omukwano biki ebiwangaaza love biki ebiwangaaza relationship kiza tulimukusukka waneeno neyanza kiriza atulaba nga tunakusiibula ate nsiboke mpe mulongo chance asiibula abantu be ababadde kabafollowing abasabe balakinga omukutu bagufollowing bagusubscribing Open Mic Media UG. Okay, Open Mic Media UG. Genda kubawa bye mwagala okuwulira ne mutagala kuwulira. Mazima. Ne mu mutayagala kuwulira bye ate bigenda bitambuliza obulamu. Mu ngeri entuufu. Nange amanya ge gabulijjo lito emanga bulijjo Open Mic Media kiriza nkusibulira waneena ate tukusekani mu show eddako mukama akunkumire weraba.